Dr. Retired Dr. Kanokeza Besigye ono naye opposition leader wano yaliwo nga w'amaanyi nnyo naye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine munange yali amukkiririzaamu era His Excellency agamba yamulonda mu mwaka gwa 2016 era bw'atyo omukulu n'awangula naye munange bwetuukidde olunaku olwaleero nga His Excellency elected President of Uganda abantu gwe bakkiririzaamu era yalina eggwanga lyattu lino Uganda. So baganda baffe bannayuganda twongera obbajjukiza nti omukulembeze waffe asiimiddwa olunaku olwaleero abantu ab'enjawulo nga kuno excuse me nga muno mukulembeddwamu Retired Dr. Kanokeza Besigye, oteekemu omukulu Mugisha Muntu, oteekeko omukulu Winnie Keza, bonna babadde bazze ku kitebe kya National Platform wano mu maka gaffe Makerere Kavule okwegatta wamu okusabira eggwanga lino n'okusabira omukama oyo eyatuwa olumbe lwa Museveni alutumamuleko ate era n'okwetegekera okuggumiza ekintu ky'okwekalakasa ng'ennaku z'omwezi 8 omwaka 2024 banange omwaka tugutandika nakunonola ggwanga ekyo baganda baffe temukyerabira tulina okukibajjukiza era kirina okubabeeramu mulina okukimanya nti keekano akaseera munnayuganda okusitukiramu okwenula. Retired Dr. Kanokeza Besigye ebigambo abyogedde buli kimu amaze okuba nga akikola era nga buli kimu bakikola nga basiima emirimu His Excellency elected President of Uganda gyakoledde eggwanga lino. Naffe tetugaana kusiima na kuyozaayoza era nakwebaza okw'enjawulo omukulembeze waffe okuba nti yeesowolayo mu bangi ate okutereeza eggwanga lino. Tuli basiimu nnyo era bino muganda wange bye bitutwala mu maaso. Kankwe ku bigambo bya Retired Dr. Kanokeza Besigye ate nga ebigambo abyogera nga bino bisiima omukulembeze w'eggwanga olwo ate tugende mu maaso. Tweyanza nnyo Dokita ebigambo byogere nga bwena kubyogera. Ffe tukyalina kye tutya okuggyako okwogera amazima. I want to thank those who have prayed or led the prayers. We have all prayed. But those who have led our prayers today, katubakubireko mu ngalo abatukulembedde okusaba kwa leero. Ngalo ezo twetaaga era tulina okuzibakubira kubanga nga bwe muwulidde abakulembera eddiini zaffe be twasaba bajje batusabire tebakoze eki tebalabise. Njagala olwaleero okwongerako nti nabo tubasabira. Twesabidde ate nabo tukola ki? Tubasabire basobole okutegeera obuvunaanyizibwa obubaliko. Kubanga as we all know, the faith that we all profess in our different religions talks about the equality of humanity, of all human beings. Eddiini zetusaba zonna ekimu ekizirimu ekisooka nti ffenna tukola ki? Twenkanankana, buli omu yenkana ne munne. Mu maaso ga Katonda ffenna tukola ki? Twenkanankana. Naye abali wansi n'abali obubi be beetaaga n'okusinga obukulembeze bw'abo abatukulembera mu ddiini. You don't pray for the saved. You can tosobola kusabira, sisobola kusabira ng'asooka n'ensabira Pastor Bwanika ate nga n'ebyokusaba yakola ki? Yabinsinza. Gwe nsooka okusabira yoyo atakola ki? Atalina ky'amanyi. So it's sad that we are here
praying for ourselves, praying for the victims, when those whose responsibility it is to pray for us have not answered our request to come and pray for us. Of course, the senior leaders may be busy indeed, but in the whole hierarchy of religious leaders, no mubulizi, the lowest, the catechist, onakube ngoma naye n'olemu okumuweereza ajakole ki ajatwegatteko tusabire wamu. So it's really sad. I don't know what happened, but I consider that it is something that we all need to be concerned about. Human rights abuses actually is the reason we are all together and here. Not just abuses, but even seeking rights. We are together to seek our rights fundamentally. Tuli fenna kulwanirira eddembe lyaffe n'obuyinza bwaffe, si kyekyo? Tewali kirala ekitugatta kulwanirira ddembe n'obuyinza bwaffe. Kubanga tuwangalira mu ggwanga lye tutalinamu buyinza n'eddembe eryo, lye tutalinamu bwenkanya, ly'eggwanga mwe tuwangalira. Nabagamba bwe nali wano juzi nti mwaka gwe tugendamu gujja kuba mwaka gwa 62 kuva lwe twafuna independence, nga n'okutuusa leero teri mukulembeze n'omu gwe twali tukoze eki twerondedde ne tuteekawo. Tewali mukulembeze n'omu gwe twali tukoze eki tuggyeewo. Ekitegeeza obuyinza okuteekawo omukulembeze tetukola ki tetubulina. Njagala tukitegeeraganeko. Obuyinza obuteekako omukulembeze tetukola ki oba tetunabeera nabwo. Myaka 60 myaka 62 tetulina buyinza obw'okwerondera mukulembeze oba kumuggyako. Ekitegeeza nti akalulu tetukola ki tetukayina kyogere. Akalulu tokola ki tokayina. Singa twalinako emyaka 62 twalibadde tukakozeseza. Kalulu tetukola ki tetukayina. N'olwekyo tulwana tusobole kufuna ki akalulu ke tukozesa kufuna bye twagala, kusalawo kye twagala mu ggwanga. That is why we are struggling as a country. So the right to choose, we don't have it. Let alone the right to life, the right to freedom of expression, the right of eddembe lyonna erituweebwa ssemateeka tetulina. Lyetulwanirira. Kati eddembe njagala tutegeeragane oba ffenna tulwanirira ddembe lyaffe. Eddembe lya buli muntu yenna, si lya kibiina. Simanyi tutegeeragana. Tulina ebitwawulamu mu bibiina, naye eddembe lye litugatta ffenna mu bibiina. Simanyi ntegeerekese. There are many things on which we don't agree as parties, but all of us desire, work for or fight for our rights and our freedoms. Fenna obuvunaanyizibwa bwe tulina. Era kye kitugasse wano. Rights are not partisan. Si kyakutwawulamu mu bibiina. Y'ensonga lwaki
bannaddiini bonna kibakakatako kulwanirira eddembe lya buli omu, kubanga eddembe si byabufuzi nti byabufuzi bya kibiina, ddembe lya buli omu. One Archbishop bamutta. An Archbishop was killed here. He was not a politician. So anybody can face what these people who are here face. Buli omu asobola kubeera mu mbeera bwetyo. Ekitegeeza ffenna kitukakatako awamu. Si kya kibiina nga bannange bwe boogedde, wabula buli muntu yenna ayitibwa omuntu kimukakatako kulwanirira ddembe ly'obuntu. Bobanga, if you are a human being, you have a reason to fight for your right. Ate when rights are taken away, consequences are what we are experiencing. Eddembe bwe lituvaako ebiddirira bye bino bye tutunuulidde leero, kubanga tetulina buyinza obusalawo, tetulina buyinza obubigaana, tetulina buyinza obubikyusa. Kati ekiddirira abalina obuyinza obwo okukola kye bakola kye baagala. Bakoze kye baagala myaka 62, ebivuddemu buli omu abiraba. We are now living in a country which is a typical apartheid country. Uganda is under a system of apartheid. Ngeyali South Africa. South Africa, abazungu be balina obuyinza, abaddugavu nga tebakola ki? Nga tebalina. Ku nkomerero abaddugavu bonna babakuŋŋaanya ne babeerako be babakuumira ze bayitanga Bantustans. Ne babakolera ebifo mwe balina okuwangaalira nga tebalina ddembe lyagenda mu bifo ebirala. Apartheid nakati wano yetutambuza leero, nga waliwo amasomero g'abaddugavu n'agaki n'ag'abazungu, waliwo amalwaliro ag'abaddugavu n'agaki n'ag'abazungu. Ng'abazungu ne baba nga talina mulimu bamuwa ssente ezimulabirira asigale nga ali bulungi. Ng'ekiri wano olwaleero, that's exactly what is in Uganda today. Museveni superintends over a policy of apartheid. Abaddugavu mu South Africa baalwana myaka mingi okumenyawo apartheid, buli omu asobole kuba n'eddembe lya kugenda buli wamu, lyakufuna buli kimu naye nga balala bwe bakyagala. Took them a big fight. So bassebo ne bannyabo, njagala nkutegeeze okweddiza eddembe, to regain your freedom, to regain your rights, will not happen easily that somebody gives you. Tulina okulwana ng'Abafirika ba South Africa bwe bakola ki? Bwe balwana kumenyaawo enkola ey'obusosoze. Enkola ey'obusosoze eri wano tulina okugirwanyisa butereevu. Tojja kugikubako akalulu egende. Simanyi tutegeeragana. Enkola ey'obusosoze tulina kugirwanyisa. Kansuubire nga bannange bwe mpuliddewo nti nga tusinziira wano mu ssaala eya leero, twongeremu ki? Tuteekemu giya, tulwane kulaba nti eddembe lyo likola ki? Lituddira. Bwe tutalwane teri kufuna mirembe. Era nga bannange bwe bagambye tetujja kulwana ne tukwata mmundu. Sebo Pastor Dr. Bendi Bwanika essaala nagiwulidde, nange ekitundu ky'essaala ekyo kiwasabye siri mujjuvu mukyo nti wabeewo abalala batuwamba.
abali mu magye nti batutaase era bakole ki bawambe kubanga bwe bawamba obuyinza buva kwawambye ne bugenda kwakola ki kumulala akoze ki awambye tetujja kufuna emirembeera yensonga lwaki ne bwe twalwana ne tuwangula ne tuva mu nsiko ne tuwangula amagye agaali gatta abantu era twatuuka ekizibu ne kisigala nga kikola ki nga kigenda mu maaso kubanga twawangula bawambye naffe mu kuwamba olwaleero twagala tuwangule abawambye mu kununula kwennyini era nga kisobokera ddala ab'amagye ku luno be balina okutwegattako nga tugenda be balina okukola ki ate nze njagala mbakakase kubanga era nze ndi munamagye n'abalala banaffe banamagye twogera nabo bali bubi n'okutusinga waliwo neyakyogeddeko wano ne poliisi eri bubi kukola ki kutusinga n'abalala bali bubi so nabo era balinze tubalage ekkubo nabo bakole ki batwegatteko tuleme kuba tunuulira ng'abaana tukulembera mu lutabaalo luno ffe tulina okubakola ki okubakulembera so bassebo ne bannyabo kansuubire nti nga tugenda mu nnaku zino enkulu tujja kuzigendamu era twongere okusaba kubanga buli lutabaalo lwonna lwetaaga maanyi gaani amaanyi ga Mukama naye nti bwe tunaamala okusaba ne tumala kuwummula nti tusituke mwaka nga gutandika nabasoomooza luli nti abaffe bajjajjaffe kyabatwalira myaka 62 okugoba abazungu. It took 62 years for our ancestors to free Uganda from British rule. They did not have telephones, they did not have, they were not educated, but it took them 20 years, 62 years. Naye kati ffe abasomye abalina amasimu abawuliziganya abalina social media tuli ku Facebook wa guno omwaka ogusigaddeyo gwe gwankaaga mwemeka bajjajjaffe era batuwangule nga bo bawangulira mu 62 nga tukyali wano. Situka tutambule, situka tukole ki tutambule. Era nze olwaleero mbadde ngamba bannaffe bano, I've been telling my friends I'm now approaching 68 years. Our Bible, those of us who believe in the Bible, says our years are 70. Bible yagamba nti emyaka gyaffe giri 7. Bwe tuba n'amaanyi ewera 8, sobola okuweza 8. Okweyongera mu kuyita mu 8 mutawaana kukubeerako. Era mwami Museveni yeerimba okuggyako age limit kubanga waliwo etavaawo waggulu. So kati nze nsigazizaayo emyaka emeka munyambe nve wano nga tuli mu ggwanga eryeyagaza. Ntalo ze tulwanye zonna tuve wano nga zikoze eki nga ziyina ekivuddemu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala Christmas yonna mukole ki muwoominge mu Christmas, muwoominge nga bwe musaba. Omukama bampeera omukisa. One Uganda, one people, FD7.
kutoka kwa barabara isijameingia toa kesi yako tunataka tweyanziza nnyo mukama waffe Dr. Kano Kizza Besigye ate n'ebigambo ebirungi ebyo byatuwadde, ebigambo ebizimba, ebigambo ebitutwala mu maaso, ebigambo ebiyongera mu bannayuganda amaanyi, ebigambo ebizuukusa bannayuganda ne bamanya nti waliyo okwerwanako era tulina okwerwanirira wamu nga bannayuganda. Bannange tusiimye nnyo, tusiimire ddala Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi His Excellency mukama waffe, ffe tukwebaza bwebaza olw'okuba nti weesowolayo. Bingi ebikyuse ku luluse mukama waffe era bingi ebitutwala mu maaso kubanga watulaga ekkubo, watukulembera bulungi era tusuubira nti obukulembeze bwo tubufuniddemu ebirungi bingi ate era bwotutwala. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, elected President of Uganda, waali Uganda yaffe ebeeteredde era ffenna tutambula nga tugenda mu maaso nga tumanyi nti omununuzi ali wamu naffe.